entertainment Uncle Edison tumuwe ekitiibwa abamu sijagamba mbu ffenna kuba mulimu era abatamuwa kitiibwa naye buli muntu kiba kirungi oba omuntu ekitiibwa okusinziira ku mulimu gwakola naki ky'omuyigirako. Bingi ebitambula mu wiiki na bingi ebibaddewo muleesi nga yo omukugu mu industry ebbanga lyamazeemu asobole okutematema. Omuntu yenna alina mbadde nsaba gw'anaaba ayogeddeko kiba kirungi ofunemu ekyokuyiga okusinga okuddawo ogambe wa lugezigezi oyo akola kino oyo akola kino n'omuwagizi w'omuyimbi yenna bw'otabatwogeddeko otegeere ddala omuyimbi we yakoleddewo ensobi. Uncle Edison kyayogedde kituufu oba wa lugezigezi ng'ebyo bagamba. Uncle said, so uze ku bantu abatulaba mbalamusizza nnyo ansubire muli bulungi. Omanyi ng'abantu ffenna tubeera ne weaknesses naye tulinayo n'abantu abamu nga bw'olaba mu kibiina mwenna muyingira olunaku lwe lumu abasomesa be bamu ebigezo ne bijja omu n'afuna 9 omulala n'afuna 7 omulala n'afuna 6 n'obayo n'afuna 10. Omuntu oyo tabaako kikyamu afunye 10 tabaako kikyamu olumu abeera ategeera mpola obanga ekimugambibwa oba ekimusomesebwa kiri waggulu wa kutegeera oba wa busobozi bwe. Akati ne bino bye tuwogera olumu osobola okuwogera nga munna awulira naye n'atakitegeera ogutali musango nekimuyitako buyisaawo. Oba n'oyogera nga ky'oyogera kiri waggulu wa kutegeera kwe ate era nagwo ne gutaba musango tomunenya. Andize kankubuulirayo kino nze sikyanyigira muntu anvuma nga bakuyisaamu eggaali si gwegulumiza naye olaba baawakanya mwana wa Katonda abasiraamu gwe bayita Nabbi Isa naye ate nze mutabani w'abaazibumbira nzaani ndi omanyi olweyo olumanyi olaba buno obukwatira ddala ku ttaka ndi bwe katyo ku mwana wa Katonda kuba buli woyera kasobola okutuka buli woyera bukakutuka kuba bw'oba oyera bw'oti awali enfuufu omanyi nti osangamu ate n'obutundutundu bw'olweyo lwoyezesa okitegeera. Kakati sonza omuntu okunvuma sifaayo ate n'ekirala ebizibu ffenna tulina bingi ennaku zino. Abantu balina ebizibu obwavu bungi endwadde nnyingi okiraba abantu bangi batabufu ba mitwe nga tebamanyi nga naffe ababeera nabo tetumanyi. Waliyo abantu nga mulalu naye nga abantu bagamba oyo wakabi oyo manyi oyo mupangulukufu abantu bamutenda bamuwaana kumbe mulalu balowooza kakati abantu bali mu bufumbo nga bali mu bulumi naye nga talina bufumbo bwo bwabuvaamu. Abasajja bali mu bufumbo nga bakeera bakuba nkyanaggulu omukazi amukuba naye omusajja talina bwavaawo omukazi yalina kawogo n'omusajja n'ajja n'akyogera mbu bankuba agamba babakana buwakanyi bwagenda ku poliisi basooka okugamba abaana babeera ku desk basooka kumusekerera kati musajja watana kati gwogenda oyogera kyonna ky'oyogedde oli n'avaayo n'ajja n'akuyiikira n'akuvuma kumbe afunye we yeemalira ggoga ku busungu bwe bw'alina eka gye bamukuba okitegedde. So era nze olumu oli bwanvuma ate nze nja kugambayo na kino nze sifunangako omuntu ali mu nsa yali anvumye wotunulira buli akikiisa gyakuvuma nkugambye nkiddiramu wano nze sirabangako omuntu ali mu nsa kuba kuvuma nti Misa Kisemakula nakye nayogedde n'avaayo nti nampisaamu eggaali tekiriyo obutegera kyegamba. So
andize kati lino eddagala njagala liwa abantu bebavuma kasita obeera ng'oyita bwoti ku mutimbagano n'olaba sendi kye bamukoze bamulekedde bulamu bwokka nga bataddeko ekifaananyi ky'amasembe naawe ekikyo ng'otunudde bubi bwoti delete delete lwaki ate lwaki mba ndaba omuntu anvuma mwagaza ki negative energy njagaza ki oli nakuweereza inbox owayi gundi ngaakuli bubi muddamu buze ajja kuba bulungi akavidiyo delete tokasigaza sikasigaza sikalaba olumu mbuuza n'okubuuza atera nnyo okubuuza omusajja nkola naye ku Vibe Life ne Kasuku Live bamuyita Bat Badru omusajja wange mubuuza nnyo gundi yagambye eki nga gwe tewabirabye nze siraba vidiyo yonna ya muntu anvuma otya komenti zigenda kubeerako oba gwe nga gwe wasalawo abantu obeesonyiwa nga bw'ogamba nti ekintu bwe kiba kigudde mu ttaka kibaako obuwuka kiba kisobola okukulwala tokissa mu kamwa akati nange negative energy ey'omuntu oli sigiconsuming kulumya mutwe sigiconsuming abantu bangi bazze banvuma bangi ningera bonna oba bw'otunula ate abamu n'oddamu n'omusanga ate n'akwetondera ate abamu n'oddamu n'omusanga n'omudeyalinga bye yayogera ku kamera abiddemu nebimulema ate nga tasobola oba kontenti ati kakati nebyo byonna nabyo mu ebiri waliyo n'abeera ng'akiraba wayogedde ku luyimba lwa Bobi Wine akati oli n'ayagala n'agamba bwe mpisa eggaali mu sendi ono keepankapanka nnyo bajja kumpa amatu views omwezi mbadde nkola bubi sinnaba kuweza na kasente kampiseemu ono eggaali kye yayogedde nze nsikowalinge wano egyo gyonna emizannyo ngimanyi but ate olumu ne interview neetatambula oba ne bwetambula ne weebuuza akati ono anvuma oluyimba si lulwe si lwa kitaawe si lwa mukwano gwe nyinza okugamba nti nze bwe nkomentinga ku Bobi Wine nankubira mukwata era muwulirize era ne tusobola okwogera n'omunyonyola lwaki wayogedde ekyo nze Bobi Wine tumanyiganye bw'ofunanga omukisa n'omusemberera omubuuzanga tiomanyi Edward Sendi ontegera kyegamba mukyo ntegeeza ki nti olumu oli akuvuma ng'onoonya ne moral authority gyagijje nga togiraba so sisobola kumalira budde ku muntu anvuma gemwena olw'okuba ogiruddemu nnyo yensonga lwaki abantu awo tobawa amatu ngiruddemu yes naye omuntu yenna bw'abanga akusinga either emyaka oba experience mu kintu kyonna omuwanga ekitiibwa lwa nsonga nti ebyo nzize mbiraba edda twamalanga obudde mu bintu ebitazimba ate olumu bw'ogenda okula priorities zikyuka kati nze nja kuwayo ekyokulabirako nze mpanyo advice yange naddala because ng'ate njijja mu bintu byenzize nkola mpa amagezi omuntu yenna naddala nga muvubuka okuzaala ng'akyali muto teri kintu kikaluubiriza nga kubeera omanyi kasita oweza emyaka 4 amaanyi agakakaalukana agakola ennyo gatandika okendeera katugambe nti 20
obeera kava erinye okitegeera ono ye 20 ono ye 100 ono ye 40 okiraba kasozi eri oba ku 40 kakati wano gatandika okukendeera okirira mpola amaanyi era emirundi egisinga okujjako nga weetegeka nnyo wano obanga n'obulamu olinamu emikisa mingi ebisima n'ennyingi zeetandika okukendeera eri ku 40 ng'okkirira ng'otandika okukkirira kakati omanye okubeera ng'oli mu kugula pampa oli mu kutwala omwana yalwadde ssenyiga ng'olina emyaka 5 oli mu kunoonya kifo kya mwana S1 olina emyaka 5 oli mu layini weenyigiriza ogende ewa deputy headmistress oba headmaster osabe please alawo ogimanyi akapapula kaliyo katwalire omwana bamukkiriza okuyingira mu kibiina tukuwaayo wiiki 2 oli ku 60 onoonya kyogero wabula onoonya kyogero ate onoonya ne ssente ate onoonya amata simanya SME oba SME waliwo amatawo ge bawa abaana abato ag'ebbeeyi okitegeera so omuntu singa azaala nga alina emyaka 3 agenda okuweza emyaka 5 mwegi omwana oyo aba atandise okukola omuntu singa azaala nga alina emyaka 2 mwegi agenda okuweza emyaka 4 ng'oyo omwana atandise okukola ate akumenya atya nga naye atandise okukola 25 omwana aba avudde mu university actually 23 mukama nga ye mubeezi omwana aba amaze okusoma nga naye yeesaggulira nti katonda wabakuwadde obulamu ku myaka 55 oba osaana obe nga tokyaleebukana na school fees olwo nga n'akasente akatono koofuna kako okiraba naye omanyi nti olwaleero kati omuntu buli sente gy'ofuna school fees ebyokulya okubatwala ku ssomero okubakimayo dadi twagala swimming dadi twagala bwe tuba tuva ku ssomero batuyiseko ku KFC dadi cafe javas nze nina muwala wange yalaba billboard ya abajjesa balina ekintu kye baali batunda ne bakola billboard omwana buli lunaku ku makyanga ngamba baddadawa naye mbatwala ku makya nnyo kati amaduuka teganagulawo supermarket zigulawo naye nga yawulira akyayagala nali forced okugamba mama we nyamba ogule ka drink kali awo okitegeera naye bw'obanga oli okuze ebyo byonna oba tokyabirimu so gwandaba bw'oba osobola zaala ate teri katonda kye yakutegekera manyi waliwo abantu abagamba nze njagala nsooke nfune omukazi muwase then ndyoke nzaale ebyo tebabikulimbanga ojja muwasangamu ojja kumufunanga mu bugumba naye tuzaale mwani gye bali abategeera naye nga byonna ng'omaze okubigatta byonna omukisa gwa katonda nagwo mukulu but abategeera gye bali naye gwe agenda okuzaala gwe gw'otegeera tunoonya nnyo njagala nnyo ategeera naye gwe otegeera omanyi nti n'abasajja abasiru nabo bangi kituufu okiraba njakuwa ekyokulabirako bw'oba onoonya omuntu gw'oyagala okwagala waliyo ebintu byewandigambye nti basics amannya go oli wa ggwanga ki omuntu ali shedi omanyi nti olumu mubuuza n'erinnya lye nga tebigatta okusoma si ye alpha and omega y'obulamu naye omukazi ataasoma waakumenyera nga tasobola na kusoma ddagala lya mwana bwe bamugambye okulimuwa
gumwe emirundi 2 namuweena namuwa 2 omulundi gumu. So ng'onoonya omutuufu waliyo by'otunuulira naye gw'otegeera tu wasoma komawa ali confident okwogera we yakoma ye kale katusoke tubeere ku side eyaffe gw'onoonya waliyo ebintu tusoke tusigale side yaffe side y'omuwala is a story for another day. Kati gwe mulenzi njogera na mulenzi kati omanyi nti osanga omuntu ng'abadde n'omuwala omwezi mulamba beegatta basula bonna babeera bonna nga tamubuuzangako mannya ge gombi nga tagamanyi ng'amanyi lya queen nti ye queen nga tamanyi nakumanya nti ye Nasejje Hanifa ye kasita amuyita queen amanyi queen kuba mu bbaala we yamusanga bamuyita queen. Oba otegera kyegamba waliyo basics amanyago amanyago mu bujjuvu bazadde bo bali bonna baayawukana balamu baafa. Bw'oba osobola weewalanga nnyo omuntu nga yakula na maama yekka. Bw'oba osobola ntaddewo disclaimer lwaki abatamanyi maama bw'alabirira taata. Nakugambye tuli ku mbeera ya boy child kuba boy child taata nakufuna kubuulirirwa kati omuwala muleke tujja kumwogerako naye olulala. Weewalanga nnyo omuwala ng'ayakulidde ku single parent abatamanyi bwe balabirira musajja oyo ali waasi ali waasi because omuntu amanyira independent life eyo ate gwe omuteeka ewaka omugambe nti beerawo nze ngenze mu bbaala nja kukomawo ku ssaawa 7 ogw'ekiro tajja kukkiriza. Ojja kuba oyingira ne bbaala ng'ate yagifuluma abaza kuba yamanyira independent life. Obwo bwe buntu bwe nkugamba nti bw'olina okukozesa okunoonya akola ki taata ali luddawa maama ali luddawa baabazaala bameka byayogera bigatta weddira ki amangu ddala nga ofunyemu interest kale waakiri musoke mwekebezeeyo ku siriimu abasinga bakikola ekyo kikulu nnyo tu bw'olaba nga ayagala okugwa mu mukwano weebeereremu okebeze obulwadde babuyita sickle cells oba nalubiri ezo tetuzikebeza kiri very important nga tonnazaala mu muntu okebera obulwadde modula eyo okiraba funa omusawo mukwano gw'omugambe omuwala ono mpulira njagala kuddamu omulaba emirundi egisukkamu 2-3 naye tomanya gye kinaggwera tesize enyinza okukebera omuntu yo omusawo akubuulira nina byemmanyi naye olwokuba siri musawo saagala kuwa information ew'omusawo omukugu okitegeera olumu oyogera nyinza n'okukola obukozi mistake nti oba neneerabira oba nenjogera tukiyita slip of the tongue oli ng'agamba oyo byayogera tabitegeera agaba butwa kati kyayogedde ki so nze ŋŋamba wegende ew'omusawo kirabika njagala kubeera naye ku kyemmanyi ekimu kyo kyensobola okuddingana kya sickle cells siriimu yasookera ddala ate obeera feya naawe n'oteekawo then mubuuze family bakola ki baliwa kati gwe kitwale nti gwe wammwe muli baavu ate n'okuwasa omwavu ennyo
nakyo kimenyamu yadde ate nze saagala kuwasa mukazi ng'ewaabwe bagagga nnyo tafugika nga ali eri waggulu buto tafugika awo era oba ogenze mu buddu eno tooko y'abalenzi ey'abawala yalulala eno y'abalenzi bafunemu ekyo yiga yo omulenzi gwe amaze n'omuwala emwaka mulamba omanyi waasula ekyo kikulu olinayoko kuweewaabwe gw'omanyi oba gukasika mukubira essimu najja ewaka kiba kiwedde funayo kuweewaabwe gw'omanyi okiraba wakulirawa kwamba kolamuko ka intelligence akatono ewaabwe bagwa eddalu bagwa eddalu waliyo omwana agw'ensimbu anti ebyo ebimu obulwadde obwo buli generic kiringanga nze sisobola kwagala muwala nga kimbibiri waliwo bulaza wange ali ku poliisi kimbibiri waliwo bulaza wange ate babukutu kimbibiri ateeka olinayo gw'omanya mujjeyo olina gw'omanya bwe guba gwa lumu kitegeeza okutegeera musango ki abugenda okuwulira nga bwayi mubbi waliyo obubbi nga bwakika abantu gye bali ng'omwana mubbi taata jjajja mubbi taata mubbi akati olwo n'omuwala okakasa otya owa aido y'omuyamba munange badde ava mu baana bamukwata aido nyinza omuyamba but kale ekyo kyalwalumu naye waliyo ebintu nze byensuubira nti omuntu yenna obuvunaanyizibwa byolina okwewala okiraba oba omuntu obuvunaanyizibwa olina okubeera ng'olabikako bulungi si lugoye lupya nedda olugoye olutukula nti omuntu bw'akulaba tasobola kutwalira mu bakireereese okulabika obulungi kasitoba n'olupya abantu amu balowooza mbu okulabika obulungi kwe kubeera n'olupya no lubenga lutukula ofuba olabe ng'olina endangamuntu ate oba nze omusajja yenna okubalamu amagezi olina okuba n'endangamuntu olwaleero ate sikubalamu magezi yabula nkyali bizi sikubalamu magezi kubanga olaba basajja singa tutambula abantu basatu abasajja nabatuyimiriza abapoliisi olinaga nti identify yourself nenzijjayo bulungi waleti yange nenzijjamu endangamuntu nemuga nti nze yona nsula wano bwewati ne bwewati kati gwe ng'otandika sirinamu kinjogerako afande naye ate omanyi ate nze wali ku baraka magundi emirundi egisinga nja kulekawaawo kamba kyentegeeza nti nze baba bajja kunta gwosigale mu bibuuzo but so kukiri eyo njagadde kuwa pip talk bavubuka ekirala omuvubuka nkuwa amagezi you should always get a submissive wife or girlfriend weewalanga nnyo omuwala nga akuli bisatu mu maaso mute mulekera amwagala oyo nkugambye kati soogera kukutegeera ogatta bibiri nze nkugamba kimu you should get a submissive wife oba girlfriend ate olwokuba wife todictatinga tandikira ku submissive girlfriend sajja tagenda okufuuka wife nga era ali submissive nze ndaba abavubuka alina omuwala bakeekwana ng'omuwala aboggola n'okudduka n'enziruka nedda omboggolera otya omuwala mba musuubira kwogera nabukakamu ate omuwala ayogera naawe mu bukkakkamu akukwata nnyo okusinga aboggola so naye bwe byonna nga bwe mbyogedde
byetaaga naawe nga gwe gwembigamba omwana omulenzi naawe otegeera kubanga osobola okubanga totegeera nga byonna tosobola biraba gwe kasita ofuna girlfriend ng'ogenda bugenzi byo byosanga kati ku kya ssente togabanga ssente ezikuluma otandikoze ejjusa such that singa aba asikamu towulira abavubuka olumu kale sente zange zenkumaliddeko omanyi oyo yagabanga zimuluma nze sigaba sente zinnuma tononoza genda togaba sente zikuluma totandika ku kyotaasobole olw'okuba omuwala agamba erina birthday weetema engalike ogamba ngenda kukolera pati olunaku leero tooka ate sente tozirina ate owulira sente nyingi ate byakoze bitya birthday yange etuuse kale tekinologi eyajja kumajja akameseji happy birthday my dear dala komaawo bw'oba osobodde mutwale kumugulira kyamisana mbuyote balaavu agenda aginona awalala eyakameseji laavu gweyo gy'olina anti gweyo gy'olina bwe busobozi teweewola mbuka musanyuse mugulire ekirabo fine waliyo abagamba kati akakasajja kakopi gwe ŋŋamba nti ndi mukopi ku ssente zange abo abawala bamuboola babaleega abasajja bw'ofunanga omukisa obanga aleega gwe oba mukwano gwo omubuuzanga ti brother waayimiridde atya mu byensawo yaayimiridde atya brother we ow'omuwala oyo aleega omuntu yaayimiridde atya oba bwe wataba brother kazini wamuli okumpi yaayimiridde atya okitegeera oba yennyini omuwala anti mulenzi koma ye muwala yayagala ate ekirala kankubuulira aramuli okumpi kiringa nga oli najja nti akuteeka ku pressure mbu simanya yidi nti Christmas lunaku lwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si lulwo lunaku lwa Yesu ye yafa si gwe mazaalibwa ga Yesu Christmas si gago teruliiwo sizirina laavu tebagipimira ku ssente ate awo olwo tuba tugenze mu bwamalaaya ndi okitegeeza nkugula buguzi musajja ki oyo atampadde wadde akalabo yenze and gwe kyokolanga ebintu bikolere ku pensiyo bw'oba ofunyeemu imukubira omugambe halo oli bulungi ndi bulungi ku MTN bakubanja oba tebakubanja nti tebammanja ng'omuwayo ekyetaano ekitaakulume togabanga ssente ezikuluma munnange neeyanzizza okusinziira embeera gy'olimu emuweeyo 10 anti wajja okusindikira misa yakugambe busente kibona batuleetera tekinologi azizza ng'ozizi oziriversing omuwala bwakugamba bwewanga omuwala sere nagamba busente kibono ziriversing nina mukwano gwange omuwala yamugamba yagala lanchi namusindikira ekyesatu namugamba tekimala yandizizizza ewaluuna emmere gyeri ku mutwalo ekyandemu restaurant paka lasita emmere weeri gumu kitundu 2 ewa misa kyemmere gyeri mitwalo 2 kitundu 3 ne KFC kwesatu ofuna KFC waliyo nekyebatunda ogumu 8 ndowooza ndaba billboard zaabwe mitwalo 3 omanyi nti abagenze ku kafe Javazi tezimala ategeezaki nze kankubulire abasajja be batono abakazi be bangi abavubuka mulekere ngaawo okweteeka kuleebuleebu ate abalungi tebannazaalibwa ebyaddala
buli lunaku gwe njagala ogezese okola nnyo mu entertainment ogenda mu bbaala njagala buli lwoyingiranga ebbaala scanninga mwolaba oba toolaba ey'omuwala omulungi nga tomulabangako nga tomumanyi buli lwoyingira mu bbaala ogenda nnoonyayo omuwala omulungi akulabikira obulungi gwe ku maaso go nga tomulabangako oyinza n'okusangamu 10 okikole mande to mande okumala omwezi ne bwomala omwaka nga njagala kulaba muwala mupya mulungi nga simulabangako ojja mulaba kati lwaki omuwala gwokwanya akuteeka ku lebulebu etooke badde y'abalenzi ategedde tegeera afunyemu kyofunamu atafunyemu tofaayo si musango kibadde waggulu wakutegeerako kireke abatafunyemu tumanya kibadde waggulu afunyemu yoyogo gwe mbadde ŋŋamba ku piiki y'obulwadde bwa mukenenya bwe bwalumira ennyo wano mu G9 President Museveni alina ekintu kye yagambanga nga buli wagenda ku mukolo ateekwa okwogera ku HIV AIDS ebiseera nga muyita siriimu naye yagamba lumu nti manye ebiseera ebyo ng'akyali muganzi nnyo nga buli kaseera tuba tumuwuliriza yagamba nti nze kasita ngenda awantu nenjogera ne bwe wabaawo omuntu ogwo mu byenjogedde ne bimuwonya okukwatibwa obulwadde mba mumativu nange mutooka eyo gye mbawadde ne bwe wabayo omuvubuka ogwo ng'alina kyayizeemu kimmala abalala tubafaako ne kasita nfunayo ogwo teweetaaga kisaaganda ky'abantu nti buli lwenfuna omukisa okwogera ku kamera nenfunayo omwaka omanye abantu bemba njogedde nabo oba oyogera buli lunaku omanyi nti National Theatre njijjuza ne Bwaweru ne Wabooga bisatu 65 etuuza bisatu 65 ne babooga wano wabweru omanye amaanyi gembeera nfunye nti kiki ekigenda mu maaso nti sendi alina bayogerako nabo ajjuza National Theatre okitegedde gwe kirowooze nze nnoonya ogu mu byenjogedde byonna muntu ogu nabanga ntegedde buli lunaku nenfuna nembakwata nembateeka mu National Theatre ne Wabweru ne Wabooga gomanya abantu 65 nga bali wabweru wano mu lobi awo bayayaana bagamba twagala tuyingire twagala okuyingira abali munda bagamba temujje eno vaayo nange nyingire nti kikyolome mubuuza abayi ekiri ku theatre oba kiki tugende kamera ziyitingana boda zireeta abantu tripod zikoonagana ndi kiki nti sendi alina bayogera nabo ndi kyekiriyo nti sendi gwe mmanyi kandabe kikyagamba ate nammwe ne mwongerako nga ndina abantu 100 naye bano yabafuna atya nti amaze omwaka mulamba ng'ayogera naye buli lunaku ng'afunayo omu amutegedde ayagala okumulaba okuwulira byayogera tugende ekyabadde ku kofi baleese Diamond Platinum n'ayimba sirina bukakafu